Okusinziira ku batuuze mu zooni y'e Busandha mu gombolola y'e Bugobi e Kamuli, omukwate Benon Ntalo abadde amaze ebbanga ng'alondoola omugenzi James Kakonso, omuvubuka ow'emyaka 16, oluvannyuma lw'okukimanya nti ayagala muwala we ow'ekibiina eky'omukaaga. Ono nti kiteeberezebwa okuba nti yamwagaine muwala we, aye ng'ate tiyamwagaine. Kiteeberezebwa okuba nti aye muto wange muzeyi bagaaga yagaine omwana nga ayime ni mwana mwino maybe babogera ku byakusoma yamugwako yamukuba paka omwana we yafiire. Abatuuze bagamba nti Ntalo yasanze muwala we ng'anyuma ne Kakonso olunaku lw'eggulo ekyamujje mu mbeera n'atandika okumugoba. Mu kwagala okwetaasa ku Ntalo kigambibwa nti Kakonso yagudde mu kinnya nga muno Ntalo mwe yamusanze n'amukuba okutuusa bwe yamuse. Yamugoba ekyavuyeemu ng'alumukire naye ati yashiina agwa mushiina ole yamwaganaawo yamugwako yamutoga. Aye omuzaire yamukuba era yamuyitirawo. Twenda kuba nti kitalo ino kulwa omwana waife abeera asoma senior 1 kubanga titwiri kye yali baire. Abatuuze bavumiridde ekikolwa kya Ntalo. Singa yabwoine nti waliwo engeri oba y'abaana okwingira mu mikwano nga bakyali bato yandibaire agema muto wange oyo yamuleeta wamuzeeyi twafuna engeri ekola ekisolo gwinga. Vumirira ekikolwa ekyo n'okwongera okubiriza abazaire bafengayo ino okukuuma obusungu ate era n'okwenda okukuza abaana mu mpisa ey'obukalamu. Mu kiseera kino Ntalo atemeza amabega wa mitayimbwa ku poliisi y'omu kitundu kino. Alikoze oba abadde amanyi oba abadde alina kyamanyiko tetusuubira nti no kyeyali badde akola kulopa. Ne babeera nga bonna abaana amateeka we gali gabalamula bombi.